mulekwa oba mu maali y'abasika ogwo omusomo nno sigwa bulijjo esigwa njawulo sabo Sheikh Umar Zijukiro twabeeranga mu maali baba mulekwa ne mukadde wange ejinsomesa butana uli Sheikh Swedi Katumba mashaallah omanyi Sheikh Swedi Katumba manyi bulungi nnyo sajja omwagala nnyo mashaallah hayahullah ne Sheikh wange Sheikh Juma Mawejje ne sewo yapona mu amanyi Sheikh Sulaiman Sentamu Nagalama mashaallah abo Nagalama jiga amanyi Nagalama Sheikh Zaki Burhan esebo naye twalinga ne Sheikh Swedi Katumba yagamba mwange zaside yagamba ene subject bw'olina okusookamu buli wolaba nti ozze tutandiseeko omanyi ojja kugabira batalina kufuna naye alhamdulillah nakeeranga era nkakasa buli muntu kyomuwa emaali ye nga tewali alidde ya munne oba okweyongeza okubaddako ate kati nno gwe yakugambanga nti byukusubyeko neffe bwe twayingiranga Sheikh Ismaila Nganda bwayisaawo yagambanga kati ombuziza mbadde njase bw'omusanga ng'ayase owulidde olwogenda kumubuzaabuza gwe yingira buyingizi tosaba nti Sheikh Omdhafaru Sulaiman Dembe imamu wao natete mashaallah yasinga okumanya kirasi sijja jinyira mashaallah Sheikh ekibuzo wakiwulidde yabuziza n'agamba nti bwabeeranga omukyala oba omusajja ayinayo omwana gwe yazaala nga tannawowa mukyala omwana oyo afuna ku maali eno oba tafuna maali mashaallah naam Sheikh alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ngatandise n'okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu tumusaba sukusasira kwende mirembe eri mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam eri abantu b'ennyumba ye eri basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim abatukulembera mu bukkiriza n'eri abo abatusooka okubeera nga bategeera eddiini eno era ne bassaako ettaffaali okusinziira ku busobozi Allah bwe yabawa tusaba Allah w'ekitiibwa abasiime abasonyiwe byabasubako ng'abatonde ate era tusaba Allah w'ekitiibwa naffe atutwale mu buwufu bw'abo be yasiima era bagenda okuba nga assa mu byengera bye abalibeera mu kasiikirize ke ku lunaku lw'enkomerero Allahumma ya rabbi amin. Sheikh Kiriza nga sinagenda ku kibuuzo ekyo nsooke mpiseewo obusonga buno butono nnyo tugende mu maaso okusookera ddala njagala okutegeeza atuwuliriza yenna nti emisomo gino asobola okugifuna ku YouTube channel era tukugamba nti woli wonna kwata essimu yo genda ku YouTube teekamu Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Emisomo gyonna gye twasoma okusobola okutugoberera obulungi osobola okuba ng'ogiyitamu owa obudde n'otunulamu n'owuliriza n'osobola okuyunga ne woba otusanze. So nkiddamu Islamic Inheritance Consultancy in Uganda gwe mukutu ogwa YouTube gusubscribing onyige n'akade yonna video ebegenzeeyo butere bwosobola okuba nga ate ogifuna biidhinillah. Mashaallah. Assalamu warahmatullah. Naam. Mashaallah. Hayyahallah. Then njagalira okukuyisaawo akantu kano Sheikh. Nsookera ddala njagala okwebaza abayizi aba Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center abawulira omulanga era ne babeera nga bwe batyo alhamdulillah bajoyininga kusaba Allah abawe obukugu n'okutegeera ebisomesebwa sebo bantu bakulu naye ne bawaayo akaseera ne bagaa nti mubutuufu kana akaseera tulina kukawa Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo tusaba Allah bamalire ate abaleme abamme okuwankawanka mu mitima gyabwe byonna bibali badde bawankira Allah bibawe nga tebafunemu kuwankawanka. Naawe ali eyatudde tukusaba nti registration ekyagenda mu maaso tukyawandiisa abatukitaga okuba nti mutujoyininga mu jinna bweru wali oba oyinza okuyita wali ku poliisi emanju ga Absa Bank ku kizimbe okuli Absa Bank awo opposite ne police fomu osobola okugipiikingawo n'okumanya ebisingawo awo
enamba gwe ziwandike buwandiisi wandika 0703 33 799 98 owandike 0772 86 16 ne 0702 58 9562. Ezo bonabo zikubyeko ojja kumanya ebisingawo ku Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center. Musiramu mupya, muntu mukulu, gwe wenna atasomangako tugamba nti jangu osobola okubanga olugendo Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okuwa okusobola okwesiima mu nsi ne ku akhira. Nga tusembayo akalongo kano kasonga kanako kusatu eri omusiraamu aliyo yenna atuwuliriza muganda waffe yenna oba wa ssomero oba wa muzikiti sebo ku ofisi yaffe ya Islamic Inheritance Consultants Limited tulinawo Qur'ani ez'oluzungu mu bitundu ziri mu lulimi luzungu nga zivunulwa okuva ku suratu Al-Fatiha paka ku surati Hud. Okuva ku Al-Fatiha paka ku surati Hud biri mu bitundu tundu ebyenjawulo. Yes. So tusaba abasiraamu abali eyo za sebo za bitabo se bitabo si bya software hard copy. So abali eyo nga wandikyetaaze nkusaba obeere ng'oyite ku office oba oyinza okuyita ku namba zino ebbaluwa yo nkusobola okubeera nga nkuweereza address n'owandiika bya bbaluwa owandiika ebbaluwa n'ogiwandikira Islamic Inheritance Consultants Limited n'obeera ng'ofuna nedda ssebo awo oba ogawudde. Naam, so ojja kuyita ku namba zino wammanga ku 070 20 693. So nga ate ne ku WhatsApp kweri era osobola okuweereza message ejja kubanga munange ekuddibwamu nga tukusindikira address okusobola okufuna ku Qur'ani ezo gye ziri mujje muzinone naddala gwaso ategera oluzungu ng'osobola okulusoma jangu obeere ng'ogifuna. Kopizi ziriyo ntono si nnyingi nnyo namukisa asooka yakola ki yafuna. Ekyo nga nkimaliriza kkiriza Sheikh tugende ku kibuuzo butereevu. Twasembayo ku mulundi ogwaggwa agenda mu maaso kubanga munnange otuwuliriza nga tutulabye twali ku aya 12 era ne nkugamba nti teekawo akatonyeze mu mutwe ne mu kitabo wakoma okuwandiika obeere nga ojja kujjukiriraawo bwe tunaaba nga tuzzeewo singa tunaba tumazeyo ebibuuzo bino olunaku olwaleero bye mwabuuza. Era ssebo njagala okutegeeza mu butongole Sheikh Kakeeto era alhamdulillah hafadhahullah tonyeza gama kasiteri erimu olyogerako ama si muraja kale. Naam, kakati tubadde tulina session 7 y'ebibuuzo era bwe tuba tusomye tubawayo omwaganya bwe tuba tusobodde okuddamu tuddamu bwe tuba tetuzzeemu ate mu ddalusa ebeddako tuba tusobola okubanga tubaanukula. N'olwekyo twayanukula ebibuuzo ku mulundi ogwaggwa ne tusigazayo ekibuuzo kimu ekya munnaffe kyo kyali kiwanvuko era njagala abo abanga kwali muganda waffe ali munnaluweero yabuuza ekibuuzo kino Kawempe Mbogo n'agamba nti omwana ow'omukyala atali muwoowe afuna atya? Omukyala atali muwoowe n'alimu emirundi ebiri, waliwo omusiraamu n'atakola ki n'atali musiraamu. Ebyo byonna byonna obikola ki obitunuulira. Ekibuuzo ekyo kiri tekiniko era tugenda kukiddamu mu ngeri y'okukisosootola nga kikwetaagisa obwongo bwo ne kalaamu ekitabo bibeere nga bikuli kumpi awo eweetaagisa okuwandiika obeere ng'owandiikawo. Mashaallah. Mashaallah. Naam, okusookera ddala omwana ono nga ye talina musango. Waliwo oli alina endowooza egamba nti omwana musalira waaki omusango ng'ate zambi taata we yalikola ki? Ye yalikola oba maama we. Ekyokubiri muganda waffe okubuuza ekibuuzo kino ebibuuzo ebimu tetumala gabiddamu kubanga fihi baabu saddi ridharia au saddi dharia. Tuwaliwo ebimu oluusi ebyewalibwa nti oba oli awinza okuddamu ekibuuzo publicly oli n'akitegeera bulala n'akola ate ebyawukana ku kyoba okoze ki ku kyoba ozzeemu.
n'atwala kirisi agamasala seeka yagamala teriyo masala gaggwa tebakulimba kubanga kullama tastajiddu الايام او الاوقات تاتي المسائل الجديده لذلك باب الاجتهاد غير مغلق omulango gw'okunyikira okunoonya teguggwangayo gukyaliwo hatta ila qiyam saa. So ku nsonga eyo muganda wange njagala tusooke tunulire ensi yaffe nja kuddamu nahiyat alqanun qanuniya wa nahiyat alshar'iyya ku saidi ey'amateeka ag'eddiini ناحية الشرعية توينا ناحية الشرعية وقانون العام نامتيكا قال عام ثم قانون الدولة نامتيكا غفي وقاونا مو يوغندا yes anti njagala kumu phrasingira kibuuzo kino nkimunnyonnyola sobola okukitegeera okusookera ddala mu busiraamu bwe tugenda fi taqsimi duwal tulina kibayita kyetuyita adduwalu alaqaliyati almuslima ensi nga percentage y'abasiraamu batono zetuyita muslim minority countries netulina ne duwalil akthariyati almuslima majority muslim countries ensi ezibaamu abasiraamu nga baki nga bangi ensi zino ate ndanga tojogedde njagala ezo bbiri mahallu shahid hadha eri مختلط بين يعني سواسية العدد متساوية بين المسلم وغير المسلمين wakati wa basilamu n'abatali basilamu nga mutasawiya jeziriye ndala taqsim ad-duwal yani kathira naye ngamba fi taqsim ad-duwal kyobola ngambye mu kutematema ensi n'abajiwangaliramu eyina entematema ez'enjawulo ku saidi ya kanuni ningi zigenda paka ne mukaaga ne 10 kakati zenjagala ko zino mahallu shahidi ya feri kuzine ebbiri tuyina duwal al-aqalliyat al-muslima fi al-ghalib la tahkumha al-islam ebiseera ebisinga obungi kizibu nnyo okusanga ng'ensi eyo etambulira ku mateeka ga ddiini kizibu sigambe nti tekiriyo ng'abasiraamu be bato aqalliyat nga be batono example nyingi zo bwetudde okukola analysis kijja kuba kinene nnyo ogantu kinonieza naye nga Uganda for example Uganda ne yaffe kikyogambye nti ennamula si basingamu obutono naye ng'ate sharia iramula nedda ngambye fil ghalib kizibu nnyo okusanga nga obusiraamu bwe bulamula mu nsi ng'abasiraamu be baki be batono nti gyekiri nti ekyokubanga abasiraamu tebalamula nga gye bali tibangi akyo sinnabagiraba falilahi alhamdu sinnabakiraba ekyo naye nga tekigana sebo kubaayo kawefuwe waffe na buli omu akola research then netubeera ne duwal al-akthariyati al-muslima muslim majority countries ezo ebiseera ebisinga ojja kusanga ngera obusiraamu bukola ki bulamula ebiseera ebisinga nyingi nnyo ojagenda mu nsi za Libya ojagenda mu nsi za Misiri ojagenda mu nsi nga Morocco Algeria ezo zonna nsi za busiraamu zino ku lukalu lwa Africa nga tonnagenda na Saudi nakulaba gundi simanya Jordan simanya Kuwait ani naye jangu kuzina ensi ez'okumpimpi wano ojja kusanga obusiraamu bukola ki nga bulamula kati wano ewaffe mu Uganda tuli under Muslim minority countries tuli mu nsi ezo ezirina abasiraamu abaki abatono ennyo wallati la tahkumha al-islam era obusiraamu nga si bwe buzikola ki si bwe buziramula bayirawo ne bwe tujjano mu Uganda okukola analysis kati tugenze mu saidi ya mateeka tuli ku saidi eya law ne saidi eyaki eya sharia amateeka g'eddiini ojja okusanga wano mu Uganda bwe nkubuuza sheekh ekibuuzo kino n'oyo atuwuliriza nedda nkigase wamu kati bw'otunuulira ensi eyaffe Uganda n'ogigeraageranya n'ensi endala ojja kusanga wano ffe Uganda bwe nkubuuza mateeka akyagatu ddiini kyefuga wano mu Uganda teriiwo tewaliwo ddiini efuga
Mukitegedde bulungi kunga wosanze byala byenjawulo ndi mu Kisiraamu ati era tebifuga kyalo hadhihi mujarradu tasmiya mujarradu tasmiya just kuyita buli zirinya muslimu village wale batugga okitegedde bulungi bakwataga mutwagazi mu exactly ngena bonawulira small ministers village it doesn't mean that all ministers reside on that village kubako n'abatali ba minister exactly kakati ne wano kyekyo nti wane waffe mu Uganda ife tulina buli kimu tulina amateeka kati njo kugamba saawa zino amateeka gegafuga wa hiya ahkamu alwadaiyyah algharbiyya ge mateeka lo je tugamba law system oba system of law eya western culture je tukozesa yefuga wano ate lolo zivaawo biva mu western culture nemanyi bajja batula ani akulimba nabatuli embera y'obudde nedda sebo sebo ge mateeka getukola ki getukozesa wano ontegedde bulungi yes getukozesa wano mu Uganda aga mateeka yes binaan ala dhalika nga tujjayo just gana amatu nagali local mu some situations zetukola ki zetulina wano ne bagongerezaako naye nga besisi yakyo yebweru kakati ekyo nga nkivudde ku kino nkuzimba nkuziza ku kibuuzo oli munnaffe kiyabuuzizza yes kakati munnaffe atuwuliriza yes wano mwe banjogamba kati ageze mateeka nedda sebo kakati ekibuuzo ekyo kikuddamu okusookera ddala obusiraamu olwokuba nti tebulamula kigenda kukaluubiriza okussa mu nkola etteeka ly'obusiraamu eririwa ery'okugaana omwana oyo nti tajja kusikira ekyo kimu ekyokubiri ery'okugoba omukyalo oli gwe wamuzaalamu nti tajja kufuna kuki ku byabugagga byo lwaki mu Uganda wano tulina kye tuyita traditional way of inheritance engeri ebyobusike by'obuwangwa weebiri era tujja biraba ate abo batunulira kye bayita kye twandiyise basmatul wirathiya batunulira nnyo DNA test ontegedde bulungi ne tugenda ku nahiyatul qanuniya wano mu Uganda fi ahkam alwadaiyyah algharbiyya era nabo batunulira DNA test ontegera bulungi yes ero yali awampulira atuwuliriza nkimanyi bulungi nti buli amawulire agenfufu gabireeta ne bagenda banoonyeza nti mwana si era olwo n'omuyimbi wano ono gwe twawulira abaana be bavayo nga 10 baba mekanga baga nti bonna yabazaala ne baga tugende ku DNA test wadde tetubamanyi naye kasaba sanga omusayi mukwatagana khalas babeera baki babeera basikaabe ontegedde bulungi ne tubeera ne side ya religious way of inheritance nga tuyise mateeka g'eddiini wallati nahanu bisadadiha al'an ate nga getulikofu olwalire saawa zino getukunnyonnyola ontegedde bulungi obusiraamu yes wendi kati omusiraamu wano mu Uganda tebulamula yes obusiraamu wano mu Uganda tebulamula naye ate bukulamula gwe ng'omusiraamu nkiddemu obusiraamu mu Uganda tebukola ki tebulamula naye bukulamula gwe ng'omusiraamu nkinyonyole ntya bukulamula gwe ng'omusiraamu aliwa eyakkiriza obusiraamu noga nti ngenda kusaavinga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kimu ekyokubiri gwayagala okugassa mu nkola era agategeera ng'okimanya amateeka gano bwe mbanga menye kooti eriwa Allah subhanahu wa ta'ala okategedde bulungi ako ekitegeeza bukufuga gwe nga kinnoomu okusookera ddala nga tunuulira bangi gwe buli lwobeera ng'ogatadde mu nkola amateeka ago kiba kitegeeza weebuli bukola newankubadde nga rasmiya kitegeeza officially nga tebukola ki tebulamula tebuli ku ntiko kuba tetulina bakodhati tetulina balamuzi ambulirayo ekilimi kiwana ina qadhi ala mujarrad tasmiya walabyo qadhi wana atulamu musango naga nti yalamudde oli yabbye no uliriza anti obusiramu tebukoma ku bufumbo nedda bakwata ko kibasobola ganodda kanuni kiyabawaako authority ontegedde bulungi nagambye nti kanuni algharbiyya tasuduna wa tasuquna bwe butufumbekeddemu era bwe butuvuga kati gwe omusiraamu ne bamala bakukwata qadhi gwe
kubanga we bali bakudwa tulinawo ba regional qadhi tulinawo n'abalala ontegedde bulungi naye qadhi nkubulira Sheikh Elias Kigozi n'amala akwata omukono gw'omusiraamu we wa Kiso mbwagutema simanya bamuletedde ya bie enkoko n'obwa qadhi bayinza bumujjako ati kyegamba ekyo kyenyini kyegamba nkyolwa okuba obusiraamu tebulamula ekyo kirala ekyo gavumenti ekikkiriza kugunjula naye olunaku lwotemako omusiraamu omutwe oba lwomutemako omukono obwo butujjuba buyingiddewo hatha huwa naye ngaotuukiriza ki haddi sharia bwegezaako okwata omufumu nga mumukutte eddala mu butuufu kikola weekiri ne mukwatanga evidence nejje etali ya muntu omu nekakasibwa mugezeeko mu mukuba amayinja olabe bakooti tebiyingiremu kigambye yenga yakiriza ate olaba ne bwajja n'agamba nti nze nzikiriza bankube ki amayinja kiyinza okugaana okutuukirira ontegedde bulungi lwaki kubanga kirina obulombolombo bwakyo tukyali mu fawda yes tetulina balambuzi bayinza kuyimirira kukola ekyo kati kyegamba kati wano ne tujja ku kibuzo kya muganda waffe kyatugamba nti omukyala gwazaddemu omwana nga omukyala oyo si musiraamu oba musiraamu naye nga si muwoowe ekisokera ddala omwana oyo nahiyat alqanuni yatugirabye nti bo bamusembeza nga batunulira DNA test naye niwaffe ku saidi ey'eddiini tutunulira bibiri ekisokera ddala DNA tugitwala hal huwa waraduka باعتبارا بالبصمه الوراثيه nga tunulidde DNA test hal huwa waladuka shar'iyyun mwanawo nga tuyita mateeka ag'eddiini okategedde bulungi yes mwanawo mu mateeka ag'eddiini kubanga wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'd kitegeeza DNA test obusiraamu gye bwasookerako ontegedde bulungi ne tuleka tujja finahiyati shar'i ku mateeka ag'eddiini y'obuyisiraamu omukyalo oyo wamuwoowa empaji z'obufumbo zaatuukirira bamukuusa negamba nti tumukuwadde abantu be ne bamukuwa kubeza ensonga mpitirivu nnyo qalla ma tajidu manzila min manazili lmuslimin okuleka nga ojja kusangayo ensonga eyo otegedde bulungi kakati ku nsonga eyo muganda waffe omwana oyo mu bufunze si musikaawo ku mateeka g'eddiini y'obuyisiraamu yes hadithi era twagisoma ku mulundi guli nga tulina Sheikh Kakeeto ntugaa nti nabbi sallallahu alayhi wasallama yatubulya dda hadithi natugamba nti alwaladu lilfirash omwana wa buliri ne tunyonyola ekigambo firashi mu makulu 2 wa buliri mu mateeka nga mbadde ddala mateeka amatuufu ng'omukyala wamuwoowa n'omuwasa bulungi n'omutwala mu makaago omukyala wo naaba ng'akoze ebyambyone ebyobuwemu mu makaago omwana oyo bw'azaalibwa mu makaago nga tewavuddeyo evidence yo negamba nti si mwana wo nga tenaddala kivudde mu mukyala oyo omwana asigala wuwo ila antajida paka lw'onaasanga owulidde man yabgha ajja munoonya ng'agamba nti mu amaka gagundi waliyo omwana wange nga tunnyonnyola yatuukayo atya yes ekyo kiri awo nekiteeka ku bbali kakati waliwo n'ensonga endala actually ndoza nali nakitegeera mu mbeera zaali za mirundi ebiri singa omwana ono ajja ng'avudde mu mukyala atali mu musiraamu kubanga bangi balina abakyala nga si basiraamu ontegedde bulungi tuddayo era ku kiri ekyaddawula wane waffe mu Uganda ensi ya Uganda newankubadde nga kifaananyi nga bwe tuwulira nti Idi Amin Dada rahmatullahi alayhi field marshal yagenda n'awandiisa ensi ya Uganda olw'ebyo byali agyagaliza mu luse lw'amawanga agaki ag'obusiraamu era nga n'olwaleero nekyatambulira okuba nti tuli ekyaliyo mu gundi zino z'owulira zi OIC caucasus zibasawo ez'enjawulo awulidde ne Uganda mwekola ki mweri naye ate tatbiqiya au tatbiqan ziri Jidda ezitaba amawanga era abantu betwatudde mu umra naam bazirabyeko alhamdulillah kakati kisebo kyekyo ensonga kati Uganda ekyokubanga bwetyo bwe kiri tekifula kuba nti ya busiraamu omukyala wane waffe oli agenda nakubuuza nti mukyala wange si musiraamu ng'oli yatubuuza
nti mukyala wange si musiraamu bwe muwe erinnya bangamba bwe muwe erinnya ansobola okufuuka omusiraamu ne mubeera naye nedda twagala nedda tekikola ki tekijja mu busiraamu wano ewaffe kubanga obusiraamu teweerabira bulina ebintu bisatu bye tukonsidaringa ekifo ompulidde bulungi ne tukonsidaringa ekiseera ne tukonsidaringa embeera z'abantu fi tahkimi lislam au fi tahakumi bwe tubeera nga tunoonya hukumu yonna oba okulamung'amizibwa kwonna okw'obusiraamu tutunuulira nnyo ebintu ebyo bisatu kubanga obusiraamu bulamula okusinziira ku kifo okusinziira ku mbeera y'abantu b'ekitundu n'okusinziira mu kiseera mwe bakola ki mwe bali ebiseera bw'ogenda mu mawanga kati wonaffe mu Uganda kyegambye nti tulina abantu bangi nnyo n'amadiini ag'enjawulo ate amateeka tosobola kuleeta teeka laffe n'oliteekawo olwendo bw'wasa omukyala atali musiraamu togenda kumulaazamako mateeka ga buki ga busiraamu ng'ate oli ng'awasizza omukyala atali musiraamu gye bayita dhimmiyu makide bayita dhimmiyu ne gwe bayita mustamanu ontegedde bulungi ku saidi ya lo gwe tuyita dhimmi ye muntu abeerako akidi dhimma abeera akoze endagaano ey'okuwangalira mu nsi ey'obusiraamu n'okutambulira ku mateeka ag'obusiraamu newankubadde nga ye tabeera musiraamu oba nkategedde bulungi yes nti kale kiringa Munnayuganda omusiraamu n'agenda Saudi ekitegeeza tamukaze kusiramuka naye alina okufolowinga amateeka gaayo oyo abeera mustamanu gwe twogeddeko oli Munnayuganda oli wansi ndala naye oli abeera wa mu nsi eyo Uganda ino bwekeera enkya naye banga obusiraamu bwe buli waggulu nga bwe butuuse ne beera nga bwe bumye buli wamu kangabe nti bwe bufuga ontegedde bulungi ne baga nti banaye omuntu yenna kati ayagala okubanga ngambe nti bwe bulamula nti omuntu yenna ayagala okuwangalira mu nsi eno nga tonyigirizibwa sayininga okkirize okutambulira ku mateeka gaki ng'oli munnansi obeera ofuuse dhimmi ontegedde bulungi okkiriza okugondera amateeka g'obusiraamu newankubadde toli muki musiraamu omukyalo oyo gw'olina atali musiraamu bwe munaatuuka okubeera nga ogabana emaali oba nga maali ye egabanwa mu shariya ontegedde bulungi kigenda kuba kizibu okumuwanduukululamu mu luse lw'abo abatalina kufuna mu maali yo oba kategedde bulungi lwaki kubanga ajja kutwala mu mateeka kubanga obusiraamu si bwe bufuga oba kategedde bulungi binaan ala dhalika bw'onaamuzaalamu omwana nga wamateeka ga crooked lines ga zigizaga ontegedde bulungi era ajja kusigala ajja claiming agambe nti wamuzaalamu omuki era agendere mu mateeka bagenda okukebera basmatul wirathiya ng'omwana DNA test esoma ggwe ontegedde bulungi olabye ello bw'ekiyingiddemu ati imaamu ate ogenda kukola ki etteeka lye ligambye nti offsprings of the deceased batugabanga tebaliwo bali mu kooti fe ndugabe mali yafe anti eryo byokoze bibyo era bwe bakwatako gye bakusibira tomanyaayo gwe ng'ogenda nga n'ebisumizo basuula mu toyireti okyankalanya mu gitama so kitegeeza omusiraamu nga ggwe amateeka gakufuge otegedde bulungi ku byonna byokola ng'ogubira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okwewala bino ebizibu byonna olaba omukyala nga mukyali balamu jesi ne mukyankalanamu katono n'agenda mu kooti n'agamba ayagala tugabana ebintu koti negamba nti agenze mu fida nti kakati twawulemu ebintu kati bino yabikola ali nange bino yabikola ali yekka kakati tugabane bino ng'okyali muki okyali mulamu ekitegeeza kuba kati dhimmi omukyala yenna atali musiraamu olaba oli akkiriza okutambulira ku mateeka g'obusiraamu dhimmi nga nfudde nze nga nze namuwasa ompulira bulungi obusiraamu tebumuwa wadde omugabo ku maali yange talinaayo mugabo yes oli yasayininga okutambulira ku mateeka g'obuki naye nga si musiraamu oyo obusiraamu tebumuwa wadde omugabo nga nfudde maadhalika mukyala wange muzaddemu n'abaana abo abaana bo babeera bakola ki baana babeera bange bansikira oba ntegedde bulungi kubanga tuyise mu mateeka amatuufu naye kati gwewo gwewasiza akeera enkya nagenda mu kanisa n'akeera enkya nagamba Yesu ye Katonda oba mpulidde bulungi ebyo byonna bino nabikugamba natakoma okunagamba oyo mutukuvu yatugabirira bibirala nga babigamba kati gwe omugerageranya kw'oli dhimmi ne mustama tebalina we bakwataganira therefore twawule ntamu abasiraamu tukine n'abasiraamu kubanga amateeka gakontana tojja kuddira amateeka g'oli atali musiraamu gamulokolo gagate n'ag'obusiraamu tebikwatagana abadan tebikwatagana ffenna tuli bantu yes naye ate buli we twawula amateeka ag'okusinza
kitegeeza tubeera twawudde tusigaza luganda lwa musaayi naye ebitufuga mu mateeka gatufuga oli kyatajja kukkiriza ate ng'eddiini kyenkola ki kyeŋŋamba oba ontegedde bulungi kyendagira kati mu mbeera efaanako bweyo tuga nti muganda waffe ono omwana munnayita aba talina mugabo mu maaliyo naye bina annahiyat alqanuniya tetumugoba tugatta wakati wa sheria n'amateeka tutya kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala hadithi yajja nabi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha qad tasaddaqa alaykum thulutha amwalikum Allah basaddakidde mmwe gwe nange mu maali zaffe ze tukoze gwe gyogamba nti nakola emaali yange yagenze gindako authority nedda Allah akusaddakidde mu yo nga tonnafa kimu kyakusatu kyayo ng'osobola okidedicating oba kigaba eri gw'oba oyagadde atali mu basika abo okategedde bulungi kati omwana oyo kati bwenfa nga sinakigabira tekiso kitekibeera waawo nga nfudde no ne bw'oba ofudde nga tokikoze eki bwe tusanga embeera efaanako bweti nga mulimu abaana ab'embaliga bwe batyo tukijjamu tusobola okukijjamu okusinziira ku byogaga byolina si kyatteeka nti kyetujjamu kubanga nabbi yagamba athuluthu wa thuluthu kathir kitegeeza ikhtiyaaru baina al ithnain imma babeeranga bonna abaana bonna elayini eyo bonna nga layini eyo era bagabana ekyo kimu kyakusatu nafsu shay kimu kyakusatu mwe bagwa ebisigadde ne bigenda eri abasika abalala naam wallahu ta'ala alam so ensonga zezo ekibuuzo kireka ndowooza ngezezaako kitangaza muganda waffe nga Kasanga alabika akitegedde bulungi so tuleme kuddira ebibuuzo ebimu biina ebifumo bikola kati kino ekibuuzo Saudi ekikola bulungi kubanga Saudi ge mateeka agakola ki mu Jordan ge mateeka agakola mu Palestine ge mateeka agakola olidde mu nsinga Libya mu nsinga Morocco olidde Pakistan n'ensi endala gakola naye wano ewaffe tatbiqiya tetusobola gateeka mu nkola kubanga shattaani baina al amrain waliwo enjawulo ennene wakati waffe abasiraamu ba Uganda n'abatali basiraamu ba Uganda owasa omukyala nga wassabu owulidde newasa omukyala nga wagundi kati nonya omusiraamu abaana ab'obusiraamu bayitere bunyo naye omuntu ne yeesiba ku oli atali wa ddiini ne bazuzumba omutwe mu maka gaabwe kubanga omukyala akwagala olwaleero ng'omukwano weeguli naye nkya bw'amala okuzaalayo omwana ogwolabira ne mutandika okuggulana ayagala batwala abaana mu kyaki yagala batwala muzikiti n'ebintu bifaanako bwe bityo n'olwekyo ensonga eyo sheekh gye twagadde okuba nga tutangaza nkakasa nti yali agibuuziza ku kaseera ako no yali badde ayagala okugibuuza nkakasa bulungi nti agitegedde mu mbeera efaanako bwetu kale mu ddakiika zaffe 2 akkiriza sheekh mpunzika ebigambo byange nga nkubiriza abantu okujja okusoma n'okutumirako abasomesa baffe bonna betwayitako mu ngalo zammwe kusaba Allah ekitiibwa abatukuumire mu mbeera zonna ate naffe atwongere omumuli gw'okubanga tumulisa obusiraamu buli wonna we tuba tubadde mashaallah mashaallah nsaba Allah ekitiibwa abasiimira ne kamwongereko ne ku Sheikh Dr. Mugerwa Ibrahim era naye kisobola kumweramira inshallah khalas nsiza mukuwambako naam sheikh barakallahu fik jazakallahu khair FM tumusako nzimande kula mtobijo tuli mu mali y'abasika mali yakamulekwa tubadde mu kibuuzo nkakasa nanyini kibuuzo anso gifunye bulungi seka atwisiza kumpi nnyo ate nga byatusomeseza byawala nnyo ninga ekinyusa ekibaddemu kutegeera kategole ya maama azaala omwana seka kyabadde asinga okutyako essira tatunulidde nti waddiini ki naye azaala omama azaala omwana ensi gyawangaliramu mateeka akyakafuka ensi eyo kyokubiri nti n'omwana oyo senga amateeka tuukanga ga busiraamu aviiramu awo taviiramu awo era seeka kitugambye nti waliwo emaali Allah subhanahu wa ta'ala gyateekawo gyatugiramu nga weweeri bwe bayinza okubeera nga balonda ekyo nno kitera kukolebwa senga Allah asaasira nga abagaba emaali nga erimu eweeri noyinza okulaba emisinde n'okufuutula n'amajambiya kyokubiri kikola nga ne maama ono era etaabu yenda naye weeri awo kikola nga ne maama mwetegefu okukkiriza obusiraamu bukola ki ne bulamula noyinza okwekanga nga oba wakasoma etteeka eryo gwe kennyini nnyini tokigabaayo
notaba n'ogenda pozi batugamba nti singa bakulemesa okola ki wetambulire olemera otambula ogenda ate olemerako baaki badde manyi musaaganye nenda ssebo Allah atugamba entakera atugamba mu Qur'ani mu surati al-Baqara walinga eggwako oluvannyuma al-Kursiyu la ikraha fi ddin khalas qad tabayyana rushdu min al-ghayy oli osobola okulwana okulemesa ng'akimanyi yali ku bubuze la ikraha fi ddin la tukrihu tomukaka kutuukiriza mate yes gw'omulaze gwewejeeko barita wejeeko omugugu n'ogumusindikira omupiira n'ogumukanyugira guli mu ngalo ze aguteeba oba gukuba bbali. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Oyo mukadde waffe Sheikh Umaru Kasule tumwebaza okubeera nga atambuza omukanyumirako akimali abasika. Olwaleero omuntu ayinza okugamba ye tetweyongeddeeyo kyetusomye kibadde kigazi nnyo naddala mu mali ya mulekwa ate ntegeeramu ebirala bingi nnyo kubanga ebintu byosomeseza nzijukira doktori yabitusomesa ate nga tuli mu mateeka. Ashrafu Mutagubya rahmatullahi hafadhahu Allah kanunu duwali mwetwali mashallah ogamba dhimmi awujukira muganda wange Sheikh Abdul Razak Kuli naam hafadhahu Allah ekibuzo kijjaawo dhimmi mustama naam tabu yalize naye alhamdulillah ate otuyambi na bino bitugambako wano mu kanyumiro kano okubeera nga twongera ogaziya obwongo bwaffe tubebaza mwenna betwatambulira nabo abenjawulo Hajati Sara barakallahu fikum balikubeerako Sheikh wange Muzaffar we balina okubeerako Hajati Shirat nawe bekufollowinga kubano ye annyonnyodde dhimmiyo ne mutya kabadde kapya gyali naye ayina engeri gyakazinzezinzeemu nabeeranga akamenya Sheikh Ismail Ambowaawo ku Huda Springs Academy sibo nawe barakallahu fika tubebaza mwanya betwalamidabo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe ekiro ekirungi ate tusinkane kulokubira olujja inshallah nga tukyalimu ababaddu abakyalina shahada ate nga tukyali balamu ngenda balekera abasajja baffe aba sports bano basobole okubeera nga boogera ku Arsenal ebirungi byekola inshallah taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.